Wiki ewedde twayogedde ku nsonga ebeerawo mu bannakawere lwaki nti emirundi mingi bwe tuzaala abakyala mujja kunjulira bali eyo embeera gye tuyitamu olumu tuba twetaaga okuyambibwako okw'enjawulo okuva eri abantu baffe eri abaami baffe naye ate abamu batulabanga oba abanafu ne balowooza nti batwekoza so nga ate biba bituufu nti omukyala bafuna olubuto bingi ebikyuka mu bulamu bwe mu mubiri gwe nga yeetaaga maybe care esingako naye abakyala abamu tebagifuna n'ebivaamu abamu batuuka mu mbeera ng'okwagala okuvaako oba obwongo okuba nti tebutambula bulungi nga bwanditambudde enjogera ennaku zo gye bagamba nti okuvaako mukitaba kirungi nti twetaaga that care that attention okuva eri abatulinaanye naddala abaami baffe tugenda kukoleza ku puroguramu eyo nga tulaba nti biki ebibasuubirwamu mwinga bannaffe abatuli okuumira ddala abaami baffe amannya nze Anet Nakate okugenda ku puroguramu eno njagala betuli nabo beeyanjule tutaanye ensonga eyo Naalongo. Yes, mbalamusizza mwenna abalaba Bukedde TV abazadde abateekateeka okuzaala bannakawere mwenna bannakawere twagala okubakulisa mwenna gye muli ate nga mwekumidde ku puroguramu eno kuba puroguramu eno etukwatako obutereevu abakyala abazadde naddala bannakawere in particular etukwatako nnyo ne bassekawere temujeesulubabba kubanga zino ensonga zibakwatako obutereevu. Anna ogenze n'oyogera ku kigambo omuzungu kyatera okuyita depression nti ebintu bingi nnyo ebibaawo nga tumaze okuzaala oba bingi ebibaawo nga tuli twetisse ate bw'omala okuzaala bingi bye tuyitamu ne mu kuzaala wali wennyini bingi bye tuyitamu ebituleetera okunyigirizibwa mu mubiri mu bwongo mu mbeera zonna oluusi ne twagala n'okuvaako omuntu kyeyandiise depression era bangi bavaako by the way nga kiva ku biki by'oyiseemu naye bw'oba tofunye kuddaabululwa oba kubudaabudibwa okumala oyinza okwekanga nga ebintu bikusobyeko oyinza okwekanga nga n'omwana tomufuddeeko oba nga tomwagadde kubanga omukyala yenna aba waakuzza buzza naye kale mu puroguramu eno tugenda kutunulira kubanga twagitandikako dda ne tugisojjogolako ne tubaako we tugituusa naye olunaku lwa leero tugenda kutandikira awo twongere okulaga bannakawere bano embeera gye bayitamu era bandikwatiddwa batya. Bandiyambibwa batya ngenze Walubina. Omulabe wange nkubuuzaako njagala nkwebaza okubanga osazeewo otule ku puroguramu ey'abannyabo twongera okunnyonnyola bye tuyitamu naddala bwe tufuna olubuto ne bwe tuba tumaze okuzaala. Nze bwe nali sinnazaala nalinga neebuuza lwaki omuntu waba tannazaala aba ne kafiga ke kalungi bw'amala okuzaala either agejja nnyo oba n'akogga nnyo nga sibitegeera naye bwe najja nzaala ne mmanya kikyo ekitegeeza ate n'oluusi waliwo lwentuka ne ŋŋamba baffe abafumbo tukabyamu nakajanja naye waliwo bano abaana abafuna embuto nga bato kati mu kufuna embuto nga bato abamu bebba n'agenda ewa boyfriend abalala boyfriend omwana ono yali tanneetuuka kati abazadde ne bamukasinga boyfriend n'adduka n'agenda ewa ssenga oba n'agenda ewa jjajja kati bunnyabo obwo oluusi bambi butuuka yadde kayita mu kusoomoozebwa ne keegattagatta ate ne keekossa mu bwannakawere kaba tekannawona kutereera na bulungi naye ne katandika okukola emirimu egy'enjawulo because bambi tekalina akakamwana kati oluusi ne mbafumbo bambi bennyini time etuuka abamu nga tannatereeza na mubiri gwe naye olw'okwagala okusanyusa omusajja naye kanga nga akoze mangu ebikolwa byatandikoze ne bimuzza mu buzibu tulabye abamu nga omubiri gwonna amagumba ng'oli agamba amagumba gannuma Robina bukya namala okuzaala amagumba gannuma naye munange ng'omusajja agamba akasita yasumulukuka era ye nga yaddayo dda ne ku mirimu gye ekyo kyaggwa ate nno n'osanga n'abakyala balangaga kasita yasumulukuka bulungi gwe genda okole
obulungi as long as ovudde mu ddwaliro omwana mulamu naawe oli mulamu tebamanyi nti nno obulamu tebukomaawo wabeerawo ebintu ebiba ku ggwe nga bikyuse completely ate ebimu nga bikuluma kubanga n'abazaala nomali bafuna wuzi bakola biki bibasumbuwa ow'olukindo naye lukyamusumbuwa eno omugongo gukyamuluma eno ki abamu ndabyeko bambi natandika okuyonsa omwana jjukira batugambirawo mu first hour omwana gy'omuzadde muteekeko kuki ku bbeere amabeere tegabeeramu kati omwana gy'okuma omuteekako amabeere gano ne gasala ku nnywanto oba baganda bakiyita batya oba afuna ensalika ku nnywanto nga omwana buli yes balina bwe bakiyita abaganda kati nga maama ono buli wabagenda oteeka omwana bambi ku bbeere nga bulumi bwokka oh my god nali mbuyiseemu bumanyi ne bakulagirira ezo tube zoteekako ezitakosa mwana naye nga nayo giteekako ekubalagala ebiri extreme so nga mubufunze wandyetaza oba na muntu kukwatirako bw'ati naye nga waali akwatira nga taliiwo n'ofuna ekyoka buli lwomuteeka ku bbeere nekisaanuuka ekyoka buli akawoowo k'emmere we kajja nti enjala ekuluma kiringa oba bakikonekitinga simanyi n'okulya so bingi bye tuyitamu nga sheeno abaami mwenna abali eyo mwetaaga mugiteekeko mugitegeere bakeyateeka mwenna abali eyo mwetaaga mumanye because oluusi bambi ne bano ba house managers baffe ba maid tebabitegeera kati anyiiga anti naye ansumbuwa anfumbisa obuugi buli kaseera amazzi ate no by the ayinza okubeerawo ng'oli lubuto bw'amanya nti onna teranga atambula ng'agenda ogenda okudda okuva okuzaala nga maidi yagenze ng'oli ku bbanga ennaku zino waliwo abantu b'endaba ababudaabuda bannakawere simanyi oba mwali mubalabyeko ababudaabuda naye nga babbeeyi naye nga bw'obabuukinga simanya najja nakulabira oba wiiki emu oba mwezi gumu oba bikoze bita of course it's expensive naye ate nooze mba njagala by the way nti omuntu ono gwendi naye muntu wange moso ono munnange amanye nange kyenkola ki kyempitamu but maybe abaami baffe oba abatalaba rooli ye oba tamanyi exactly kikyomwetaaza kikyomusuubiramu ggwe gwenga nakawera azade it is possible manyi lwaki abamba bate bamanyi yes ebintu ebyo babisomesa mu antinento abasajja bameka bagera mu antinento bameka ne oba ogenzi 0.1% kati osanga tebakola bintu ebyo kubanga tebabimanyi oba tebalowooza nti buvunaanyizibwa bwabwe kakati njagala mu show eno tumenyeko biki bye wandiyagadde omwami oyo akole ng'oli nakawere byewandiyagadde akuyambeko support yo gyetaagirawa yes kati nze Ann sigenda nakusookera ku support nga nzadde mba njagala omwami wange akiviire eddala ino nga kale katugeze naatera okuzaala oba nga ndi lubuto one ekisookera ddala ntuuse mu kaseera nga nzitoyedde ddala nga n'okutama sikola ki sisobola okusitula sisobola kubanga time etoka bagamba akati ebizito walekeraawo tokutama teweebakira bwoti weebakire side eno kati njagala omwami wange atandika okundabirira okuva ku level eyo amanye nti nga ne bwoba bwebase bubi akugamba kyuka weebakire side eno yangamba omwami we nga mugambo wange kati yali amanyi omanyi bano abebaka nga beevunise nga ye bwe yatube yamanyiira naye nga abeera wange kyuka weebake bwoti kati njagala keya nze mba Ana njagala keya okuviira ddala ku leve eyo nti leero otera okuwoomerwa eggi leero nga liganye kiki oba leero tukyuseemu bakugamba okulya enva endiirwa n'aleetayo ku bino n'olaba nga aleese ku bugga n'olaba nga aleese ku nakati endabirira eyo tugyetaaga nsuubira buli mukyala akola ki agyetaaga so kati at that stage oba oyagala omwami wakubeere kumpi eriyo omwami alina okujjukizaako nti owaayi omusawo yatugamba tulina okuddayo okumulaba nakugamba teweerabira appointment y'omusawo newankubadde omwami si yakututte mu ddwaliro oluusi olw'emirimu egimu naye ng'alaze obuvunaanyizibwa nti akola ki afaayo eriyo abakyala abazaala nga tuli bakulongoosebwa ng'alina okukukwata obulungi kubanga eyo yokka trauma gy'ogendamu otandika okuvaako oba otandika okweraliikirira nze mbadde nga nzaala by the way nzadde ebiso ne bansala ebiso 5 ebiso 5
tukomandoza naye kati ozaala ne byeyongeramu naye jjukira bwe byeyongeramu era obulamu obukola ki tosobola kuŋŋa nti obulamu bwange bwasigala kyekimu okuva ku kisa ekikola ki ekisooka paka ku kisa ekyokutaano nti obulamu bukyaliwo bukendeera era ne bukendeerera ddala kati bw'ogwa ku muntu atakumanyi otandika okweraliikirira nga due date ekola ki esembera oga ho nfudde omugongo gugenda kusanyalala gugenda kumbwatuka ekiso kigenda kunnuma obulumi kiri kyampisa bwe kiti obwongo butandika okukola ki okutambula naye I expect omwami ono okutandika okukuzza ne bw'alaba nga owuguka ne agezaako okubudaabuda oba n'okuwugula obwongo abujje ku kiri kye bulowooza ennyo kuba pressure esobola okulinnya in the due course olunaku ng'ogenze mu ddwaliro nsuubira omwami ono okubeerawo n'akubeerako n'alaba kubanga oluusi pressure zimanyi otukolera effujjo olw'ebyo by'oba olowooza by'ogenda okuyitamu ebisa ne byeyongera ne pressure nekola ki n'erinnya eyabadde tagenda kulongoosebwa ne weekanga ng'olongooseddwa eriyo gwe bakubira obukubiza essimu nti munnange jangu olaba omwana we yazaaliddwa n'agamba oyo si wange oba n'amutunulako limu n'agamba oyo si wange njagala osimbe wakati twogera ku nsonga y'abakyala okuzaala ne keya oba obuyambi bwe twetaaga okusingira ddala okuva abaami baffe atukomewo twogera ku nsonga ya kuzaala nenge gitwagala bannaffe babeere mu bulamu bwaffe n'okututegeera n'okutubudaabuda n'okutuyamba naddala mu kaseera ako nga tumaze okuzaala mbadde womulidde mbadde njala babuulireyo waliwo omukyala amanyi ebintu by'okuzaala bino bizibuzibu naye omukyala oli yali azaala omwana we asemba unfortunately simanyi oba yakigenderera yamuzaalira mu nnyumba ng'alimu oba kyamujjira bugizi yezaazisa kakati taata w'omwana omwami we teyaliiwo kati yakomawo after like 2 days asanga akaana ga wazadde nga omukyala teyamugamba nako teyamugamba naye teyamanya nti omuntu akoze ekyatusokoza kugamba eriyo abakyala bazaalira mu mbeera eyo ate be bangi nti n'oba ozaalidde mu ddwaliro naye nga munnoono gw'ozaala naye alinga ataliiwo naye nga ate of course weza muzaala we kubaako ne some other person naye kugamba bulagajjavu olumu bubeerawo nze nno ana oluusi ndowooza tebuba na bulagajjavu tuli mu mbeera abakazi gye twagadde okwezaalira kyeki oyagala abaana bo ogamba nze naliko ko lumu n'abantu nga bali mu kwebuuza nti omuntu wandizadde abaana bameka kati abalala nga bagamba nti mutuule n'omwami mukiteeseeko abalala nga bagamba bwe munadda mu by'abaami okiteesaako omwami yagenda kugamba tuzaale abaana 3 4 era naawe osagambize nti yansaba 3 obazaale mutandike okukula ajjagera mu myaka nga tokyasobola kuzaala obanga okaddiye ye yeezaalire kati abakazi nga bagamba okulinda ebyo ozaala ababo b'owulira nti bw'oyagala bw'oyagala ebyokusobola babiringiza luvannyuma kati mbu bw'ozaala ababo bw'osobola omusajja yamanyi by the way naliko n'abakyala nga bagamba mbu abasajja mbu baagala nnyo abaana nga bafulumye ddala okusinga nga bali mu lubuto kati gwe gumu oba takutunuddeeko ng'oli muzito bwekanamala okutandika eyo stage etuula ajja kaagala lwampaka so kati mulimu abamu abagenda n'eyo endowooza kati omukazi yenna alina bw'ofuna olubuto n'obeeramu eyo embeera omusajja nga teyalwagala era ojja kusindika omwana wo omale omuzaala olinda aweze n'alyoka amwagale kati oluusi tebuba bulagajjava search naye ng'omusajja yanyiiga oba banyiiga ku mitima kubanga abasajja abaana abamu babayita investment agamba eyo investment gyogenda oteekamu essente okuva ku 0 up to 25 years okugamba nti ate investment eba ya mukazi investment ya mukyala era bangi bagamba simanyi oba bakulu embeera mugijjeewo oba abaami banyize bwenjogera nabo bagambwa kwenya abaana babakyala kubanga abaana bwe bamala okusoma nbatandika okukola bwajjeewo kana emitwalo 10 gwe taata akuwaako egyo omunana guwa nnyina bwe bagamba bwe batyo ninga naye bwe neekubyakubyamu nze nga si bwe kiri naye nga ati mama yafa okitegedde but even prior to that kwegamba tooka eyo y'amaanyi nnyo simanyi oba tunaagibajjamu tutya kubanga nze mmanyi bwe nzaala omwana wa kika kyo first of all si bwe kiba kya musajja
kugambe ofunamu nnyo naye abaami ennaku zebagamba tufuba bufubi gamba nti nakola nti bajja kunsiba anti abaana bano nti naye investment eyo abasajja 7 ku 10 anti abasajja bali insecure nnyo lwaki balaba nga bamaama tuba tutteko love ey'abaana and sincerely kituufu lwaki kiri kati anti kati maama ono abaana bakulanga balaba maama byayitamu buli maama abane byayitamu yes tewali maama atalina byayitamu the fact nti oli maama kati taata yetalina byayitamu taata abane byayitamu naye oluusi abasajja abamu bakyuzinga okubisirikira oba oluusi sometimes oba in some cases abasajja abamu they are the trouble causers oba oluusi abasajja abamu baneglecting abaana maama n'ahasolinga okuza abaana abo n'abonaabona nabo kati oluusi nga maama awaniridde 80 taata well ng'alina support gy'ateekawo naye nga tebasobola gikomparinga naye maama kati era omukwano guno gwekubiira ate n'ekirala ekimu in some circumstances it is natural omukwano gwa maama nga tebagucompromisinga nga taata ne bw'onookola ebirungi natural abaana omukwano baagala nnyo maama nga bondage eyo maybe yali y'amaanyi nnyo kati nga kyo kiri nakyo nti bw'anajja ewaka asooka kubuuza maama oli otya nga tannabuuza where is daddy asaba kuuza maama oli otya omwami oyo gw'ogambye Robin aninga kale yakitegeera naye just imagine wetisa olubuto ozadde omwana after 2 days omwami lwategeera wazadde ana ate n'abakazi kakati oyo anaakuyamba atya wabeerawo era ensonga bizibu because mulimu n'abakazi abagamba nti ate oba tewayagala ku lubuto nja kwemalirira omanyi n'ebyo ebintu mulimu n'abagamba nti tomubuulira nti ngenda kuzaala abakazi ennaku zino kale netunyiga mpaka abakyala bangi obasanga ng'agamba nja kulweta ekkandu zaale lwalidda lwalisanga omwana ne bw'aba ali mu kiseera ekisoomooza oluusi midwife n'amugamba ani gwe tuba tukubira wakiri awa essimu ya maama we kati ebyo byonna bibeeramu ana naye nga mu kyonna kye tuli mu kwogerako twetaaga obuyambi twetaaga abaami bategeere nti okuzaala si kwe kufubutuka mu ddwaliro n'omwana nti olwo biba biwedde tutandikira ku lunaku olusooka lwennyini lw'ozaala omwana mukama atuwa omukisa olunaku olusooka obwana obwo bwebaka n'olwokubiri butera okwebaka nebekaweza wiiki kati wiiki ewera lwokusatu lwe katandika okukyusa shedyu zaako ndoza ne kagamba wano wa wennajja nga sibitegeera akana ne kakabirira ng'omuntu ne kakaaba mushe yagwa Dora yatugamba nti yo already yafuna mu bwongo bwe ali mentally disturbed ku lw'omwana okukaaba nti ne bwawuli obuwulizi eddoboozi omwana ayinza okukukabirira ng'omusajja wandimusuubidde okugamba nti maybe omukyalo ono obwedda alina omwana okumala essaawa nga 4 nga nze neebase nange kangende mumuggyekokko naye awummulemu abaami abasinga asidisa busitsa kakati nze newe namusitula ate muweeki sirina bbeere yalowooza buli lwakaaba bbeere okitegeera mu kiseera ekyo tufuna payini y'emigongo kubanga jjukira oyimirira nnyo otuula nnyo kyova olaba eva tuba twezise bupiro nze nsanga abakyala bangi tebakyasobola kutuula straight we bati nga tetulinayo bupiro emigongo gyafa dda naye nga gyafiiramu eyo period kati oluusi n'omwami just okuweweetako omugongo bwoti agusiimuula mu kiseera ekyo owulira ng'alinga akuddukiddeko mayiro 10 tulina mu kuyonsa oba tonnatuula bulungi steadily nti otuula otereere oba matiitiiri oluusi olina wuzi olina olukindo kati waliwo ebintu ebimu ng'omuntu yeetaaga okuyamba kukwata omwana wano okutuuka bulungi ebbeere bw'ona omukola bw'oti ebbeere lyonna n'oliteekayo abamu enywanto zaffe ennene ng'omwana ebbeere lijjamu musaanikira emimwa oba n'ennyindo kati nga you need someone asobola okuyamba alisike oba gwe kale oli matitiri bw'oti yakuyamba akwatireko ku bbeere ebyo byonna byonna tusuubira nti wandibadde buvunaanyizibwa bwa bataata b'abaana nga tetunagenda nakubalimbusa nga ajja akuyambeko simanya mulamu simanya mwana wa kkojja bataata tusuubira nti bandibadde babituyambako kati wabeerawo ne buno obuntu bulinga obuli simple okukyusa diapers
omwana obwo nga buto bubanga oba kibulidda kika kaba kafuluma yes that is butandika okufuluma kyokka bwona okaleka mu daipa emu egenda kasabula kanyabo bakataata tekannamanyiira lwali nga kyabuntu we nyambaako because omanyinze byonna bye nina okukola nkyakikijja na bukikijjanyi oba bati bakitegeera nti this they can't imagine it ekyuse omubiri gwonna gufuuse bagamba batya ganyegenya nze nzirukira we nazaala omwana wange omuwala nze nayita mu experience gye nali ate simanyi nga mpya buli gumba buli wali ennyingo we wati nga wannuma nebuuza buli nebuno we bati mu ngalo simanyi what happened nga n'okusuka obusisi bwenti nebikke sikisobola ng'engalo zinnuma kati nga bwemba tomanyi nenchikunyonyora ogamba bekoza yekoza nga naye mampulya buli kintu njagala wekuba kumbika bambike bubisi biki kati ebyo omuntu nga takuliko banga tategeera nti tubeera mu buzibu anakuyamba ati era tasobola kuyamba soko lindeko tugenda kumula mogera kuddamu n'ensonga eyo twogera ku bye twetaaga bannakawere beetaaga naddala nga bamaze okuzaala obuyambi obwo mutugenda ewasenge ewamama ewajjajja owaane naye nze ndowooza nti oba comfortable nnyo ng'oli wakaawo n'omwami ate nga naye ali involved mu mwana ono tumulese mu famire yammwe tuwummulemu katono tugenda kukomawo tulikayo mukummulako okwo twogera ku nsonga y'abannakawere n'obuyambi bwe twetaaga okuva naddala eri abaami oba bataata b'abaana Robin twawumuluddeko badde oyina ensonga gy'ogattako mbadde nkyayongera mu kuzaala tuluzinga omusaayi mungi kati ebiseera ebisinga wiiki esooka ey'okubiri ey'okusatu omwezi tuba ne kamunguluzi oyo ajja buzzi n'akugwira n'owulira nga ne bw'osituka bw'oti oyagala ggwa so nga weetaaga omuntu akutegeera okuyamba okufuna ebintu ebyo ebizaamu omusaayi n'okubeerawo ng'akuobzavinga ono ayimiridde ali nnomo atudde ali bw'ati kubanga naffe kijja totegedde tuba mude kyekibaddusambu awaka ne bagenda tuba bakambwe muba bazibu nnyo tetukyagala naye kijja olw'ebintu ebikutuula ku mutwe ne bikuleetera stress eri abnormal omwana akaaba ekyoka kikuluma amazzi gakwokya amabere jukira bakunyigana amazzi gakwokya amabere gakuluma wuzi zikyaganya okutuka kati ate waliwo ng'ekyali awo fe abalongosebwa obulongosebwa kalifomu akutuula ku mutwe bantu bange n'alyoka akulumya omutwe nga omutwe akantu kadduka mu mugongo wano kasibira ku mutwe wano ne gutandika ne gutandika ne gukubaluka nga ne bw'okozesa pain killer ki ate oluusi nga ne pain killers ezirimu ziri dangerous zijja kubuza amabeere bagayita oba zikuleetere severe vomiting kati abaami abali eyo abaami ba boyfriend abe kaninkirira ne mufunyisa abawala embuto nga temunnatuuka mukimanye nti buno si buliri bujjudde roses no way si kkubo lya museetwe but it's a lot ate tebikoma ku kuzaala ku lubuto lwokka musanye ekikoowe n'okisa yasumulukuse bulungi olwo nodda ku mipiira yagenze wa maama we kumanyi bigenda mu nodda ku mipiira nodda mu buvunaanyizibwa bw'ekereziya nodda ku mirimu gyammwe ngeno ku vision n'okola you people we need you tuyita mu bintu bingi nnyo ebingi feffe nnyini oba teweetegeera nga n'omwana gw'ozadde tonnamutegeera bulungi kati nga gwe weka gwali awo gweyandibadde mediator kubanga gw'obeera ng'ojja kukolalikira nti anazaala atazaale gw'obeera nnomo obeera nnomo gwalina okutuulaawo otutegeerere tuva mu ddwaliro n'eddagala ery'okumira at times olw'okuba omwana ono akaaba schedules zitandika okukiwuka obudde obw'okumakya n'obw'ekiro tobumanya kubanga ate gwe obw'emisana bwewandibadde obako byokola oluusi weekanga osumagira otuloto twabannakawere walina okuvaayo ng'omusajja ojjukiza omukazi nti owaayo eddagala mu biseera ebyo tulina okuimmunizinga deeti zitubulako ne tubyerabira gwe nga taata gwalina okuvaayo nzijukizo ngambe nonno batugamba nga wayise omwezi gumu kitundu tulina okuddayo ye documents ziri luddawa mune omanyi nti n'abasajja batono nnyo abamanyi documents ezo gye zibeera ze tuzaalirako ze batudischargingirako ezibeerako nti eyo afeeya ya mukyala na mwana we kyokka nga naffe ejjukira twawungiridde dda batono nnyo ate nezo owungirira ng'okyali ne ku lubuto
Chovola nozinoonya nga toziraba naziraba batuukemesa abaana oluusi yagadde okuwa ku lifti mbw amala adduka agende ku mulimu ng'onoonya document toziraba n'anyiiga abakazi tebavaayo naye noyagala okubuuza gwe omusajja wakolawo ekyokumanya ebintu bino byonna byonna gye biri on time nti agamba obuvunaanyizibwabwe yesi bubwe tuba n'ekintu ekirala ekisinga okuchallenginga abakyala ebyokulya oluusi nga weebiri obuujo eminwe gy'amatooke naye obudde bw'olina okubiriiramu kituufu endya otandika okwagala okulya akaana kakola ki kakaaba otandika okwagala okulya ekyo kakizze olina weewadde 20 minutes nina okuba nga maze okulya obuugi bw'okyokufa tasobola kujja akuwolezewolezeemu naye basajja oluusi abataliiwo mulimu abasajja kati nze ate mbabuulireko waliwo ekintu kyembanenya nekyesibanenyamu oluusi mulimu abasajja ng'alina okunoonya ekikumi nga tebamuwa omulimu gwe tegumanyi bino bya 4 days is it paternal leave biki ebyo kati nga gwe omukyala ng'omwami oyo alina ogenda anoonye ssente naye ng'ate afuba okulaba nti ebyokulya bino ki weebiri kale naawe ng'omuntu nakawere osobola okwekubiriza oba omuntu yenna keyateeka n'omugamba nkwatira ku mwana keyateeka bw'aba nga ategeera bulungi ajja kugaa gwe sooka olye mangu nze kankwate omwana omale okukkuta then ndyoke nkuwa omwana ntegule bino ntereeze binkole byenkola naye eriyo omwami nga amazima akatuna mu ggulu tamanyi nakumanya nti n'amazzi ogeetaaga tamanyi nti nakawera anywa ku koogi tamanyi nti nakawera ali ekyenkya nga ne sabbuuni goyozesa engoyi ezizona eza bebi tamanyi kati oyo ate simanyi nakategole mwe tumuteeka tamanyi gye wazaalira oba wazaala bakulongoosezza talinnya na mu ddwaliro naweereza emitwalo 3 naweereza emitwalo 10 ate nagyo nagisabira accountability eyo yonna gyonna 10 bw'aba akuyambye n'ateekako emirala 5 nagamba muguleko pampa ez'omwana zammeka emitwalo 5 muguleko pampa ez'omwana oba emitwalo 5 essimu n'agijjako naddala ku bawala abo abazadde ng'omuwala ali yekka n'omulenzi ali yekka ate ng'abawala abo bangi n'ennamba yaabwe yeeyongera oluusi nga ne gwazaddemu omusajja mufumbe ebyokuzaala abitegeera bulungi ne mukyala we byayitamu ng'azaala abitegeera bulungi naye taagala mukyala we akole ki ategeere naye ng'ate yafunisa omuwala ebbali olubuto waliwo gwe nalaba yajja wano ng'amuzingidde na muleesu naye ng'ate omusajja gwazaddemu wabuvunaanyizibwa omulaba ng'obuvunaanyizibwa olaba ng'omusajja n'omugamba oyo yenna n'omugamba oba olimba nti yenze maama gwolaba nali ndabika bulungi naye okuzaala kuno mu musajja atanfuddeeko naganza okuva lwe nazaala situlanga kawunti nnyo ku buugi oba situlanga kawunti ndye ku mmere enzike ndowooza oluusi yapangisa nakugaa sikyakola n'omuzigo bangobamu nga taata w'omwana tampa support luli nasasulanga omuzigo gwa mitwalo 10 nga nkola naye okuva olubuto nga lwa myezi 8 siddangayo okukola maze okuzaala obusente bwonna mbukozesezza mu kuzaala naye omusajja talina support neegi jampa kati abakyala bangi bali mu mbeera eyo oba abaana ab'obuwala bangi ananga bali mu mbeera eyo olina okumwegaana oluusi abamu bakwegaanira ddala ne support eyo nga togirina obanga ssente zakujja ku poliisi ng'olina okusooka okuleebukana naye owoze emisango ng'enoonyiga olukindo eno bw'oweze omisango n'eddagala tolirina ne panado n'olukindo ne luttuka abamu tubalabye nga ziddamu ne zipasuka ne bamuzaayo mu theatre olw'okuba nti care gye yandibadde afuna okuva eri omwami tagifunye ate ano olaba waliwo omukyala bambira omu yantuukirirako naŋŋamba ali stressed naŋŋamba alina omwana wa weeks 3 naŋŋamba naye ngenda gweddalu lwa musajja omusajja nkambuwalira ekiri extreme mukambwe ennyonnyonnyonyi ewaka ekintu bwe kitatambula bulungi ayomba naŋŋamba Robbi nansaba nkuwa essimu ya bbanga omukubireko omugambe buli lwayomba amalako emirembe I'm also a human being ate already ninawo omwana nsumbuwa byonna tebikyasobola kuba perfect nga bwe byali kati ng'agamba omusajja muyonjo nyonyonyo eddiiro bw'alisanga kyafumu lutalo naŋŋamba bino ebintu byawaka nti bye bakozesa bwe biggwawo ne bagamba byaweddewo ye ng'abibalira birina okutambula okumala akabanga kanene omusajja ayomba ekiri extreme naŋŋamba mpulira ndi stressed amabeere gambuze mpulira nejjusa kati nkole ki really abasajja
mulina okukimanya nti omukyala yenna bw'aba azadde Sukaali yeetaaga ajja tender kugenda. handling kumukwata bwoti nga bebi kubanga ebyaddala egyo emyezi 3 egisooka nze ngamba nnyo mikwano gyange era namwe abawala mbagamba abali eyo toddaawo n'olowooza nti okufuna olubuto okuzaala kuseka busesi bwoti n'osimayiringa byonna ne biggwa okuzaala manya emyaka egi ebiri Of course, 2 years. 2 years nga tonnadda ku alaali 2 years omanyi baddeyo ne berimba olubuto osobola okwera narwo nosoma narwo nosala narwo mayidiya si bino byangu tubibagamba ffe tulina experience ate buli lubuto n'ebyalwo nokola ebigezo nga gundi yabikola bubi nti ono akiyiseemu tagamba banne kituufu tagamba bantu kituufu abalimba kino kyempiseemu kyagamba it's okay it's possible ate buli lubuto buli luzaala oba buli luzaalo n'ebyalwo of course osobola okuzaala asooka noba bulungiko owokubiri nakuyisa bubi nnyo nakujja ne muzaalo nogaa kati mbimaze siridda kati ate bw'ofuna chance n'ofuna owokusatu ate naye n'atakubeerera bubi nnyo kati ate ow'omukaaga oyo ye n'ayagalira ddala okujja ku nsi so buli kuzaala n'ebyako experience eba yanjawulo abamu abeewaana nti nabikola nze nenzirawo mangu abaana baabwe baba bayita mu nnaku batya nti bw'azaala ng'amwejjako ng'amusindikira jjajja kubanga eno ali stressed mwezi gumu nga kannyabo oba kataata katandika bottle jjajja yamanya abalala kale ng'omwana oyo tafunye bondi eri ey'amaama entuufu omuntu gy'osuubira nti oba oluusi abamu bafuna chance n'abeera ng'abayambi ayina abawerako ng'ayinawo sister ayinawo bamaidi babiri naye ng'ate bonna bakola ki bamufaako bamuyamba nga n'omwami bw'akomawo oluusi amuzza mangu muki mu mbeera kati ate oyo tosobola mukomparinga n'oli azadde nga yeraliikira ne kadoodo gy'anaakajja takalaba nga n'omwami gw'azaddemu abuusabuusa oba omwami oyo anakkiriza omwana ono batakole ki oba tamukkirize ensonga eyo nno nnene kubanga lwaki obuusabuusa nze ngabanye bembeera nabeeyo nti bwe mba mukyalawo what makes you think ate nzadde walala ene olubyalulala tugenda kuwumulamu tugenda kukomawo bw'abadde alabakete tv odabye nti nakawere yeetaaga support naddala okuva ew'omwami we bwe kibanga kisoboka however tetujja kulamentinga bulamentinzi njagala omukyalo oyo azadde ayinza okuba tafunye buyambi nga bwabwetaaga okuva ew'omwami we tamusisiriza ku mugongo fena ati abasiza baba half batukola kana akawano kati kaluma no okufa obufi nenalongo yakatuulire emirundi 5 nze nina mulundi yogu naye up to today kamanya okuttuka kale ebitabikoze tanyambyeko nnyo atakoze eki nyinza nti okweyamba kubanga titwagala abakyala gwaddalu ekituufu kiri nti abakyala kwa teboogera naye mu communities abamubalaba omukyala ono yazaala yakyuka tembalaba mukyanga azaala yakyuka omuwala oyo yakyuka olumu ebibakyusa biva ku ebibeerawo ng'amaze okuzaala tayambiddwa nga bwe yandibadde yeetaaga nsooka ne Nalongo omukyalo yakola atya ekisookera ddala mbasaagala mukyalo oyo birowoozo bye bitambule ennyo bibalire ennyo ku mwami omukyalo eyo yonna gy'oli ng'olaba omwami we wazaala asooka n'akuyisa bw'atyo n'ozaala owookubiri n'akuyisa bw'atyo n'ozaala owookusatu naye gwe n'ogamba nti nze nzaala bange tutambulirawo ku nzaala bange kubanga ogezezaako okumulaga amakulu gaakyo olaba takidigestinga takiraba either akiganye stubbornly oba ye kyalema okutereera mu bwongo bwe one time nayina gynecologist abangi bamwettanira nnyo kale kamwogera erinnya Dr. Sekweyama namubuuza nga kuba ye yanongoosa abalongo nemugamba naye dokita kuba yanongoose eno twogera tunyumya anjogeza nemugamba abaami baffe abaami kati mutegeera ki kye tuyitamu n'agamba olaba nange akuliko ngezaako bugeza to imagine what you're going through nkimanyi si kyangu manyi kilograms mmeka z'obadde weetisse manyi nakyo ekigenda okutuukako after nga mmaze okulongoosa naye am just imagining oba nkubisa kafaananyi
kubanga sikibeeranga naye ate sijja kibeera era yaŋŋamba the fact nti omwami tekyamutondera takibeeramu tasobola kukitegeera wabula tugezaako obugezo okukola ki kimusindikamu naye ye tamanyi okisooka olukindo luno luluma lutya tabimanyi so kati mu mbeera eyo oyinza okubalekerayo ka percentage aka 10 oba 20 kakati mu nsonga eyo ng'alemerereddwa ddala alalamba ddala emye okutegeera kikyoyitamu 1 ebirala asobola obituukiriza asobola okuteerawo ebyokulya oyinawo keyateeka omulala asobola okuyambako kubanga ana eriyo abakyala abazaala ng'ate talinawo yadde single person akola ki ayinza okumuyamba kati ngenda kukusaba nga toyinawo muntu n'omu funayo wakiri funa meyi gw'osobola okubeera naye kuba embeera y'omwami ogimanyi either wa safaari oyinza okuzaala leero ng'enkyasimbula agenda safaari ate ng'alina okunoonya ssente kubeera ozeetaaga kati mu mbeera eyo tetujja kumuvunaana tetujja kumunenya nnyo wabula tufube okulaba ebyokulya bibaawo fuba okulaba ng'olya keyateeka oyo akuliko fuba okumulaga shediyo nga bwetambula gwe bw'oba weerabidde anaakujjukiza ate funa oyo ayinamu ku buvunaanyizibwa funa oyo most preferably nga yali akiyiseemu abasinga tutera okweyuna bamaama lwaki maama aba yakikola ki yakiyitamu ate akulumirwa nga bwe yandyerumiddwa kati tufune abantu abatuli okumpi abatufaako so si muntu ono yeesuulirayo gwannaggamba bebi n'akaaba otulo ofunye akadde okwebakako eno omwana akaaba n'okumuwulira tokola ki naye keyateeka ono asobola okusitula omwana ono n'amuwembejja so ngenda kusaba ebyokulya ebibaawo birye goberera amateeka g'abasawo funa keyateeka asobola okuyambako n'omwami ono ate slowly by slowly nga bwe tumulaga amakulu gaakyo kubanga bayiga biyigi wadde abamu stubbornly baganira ddala okubitegeera okusooka kwa byonna njagala neebaze abaami abalabye esho eno okuva we twatandika Sunday ewedde ekyokubiri njagala okwebaza abaami n'abaana ab'obulenzi ab'obulenzi ngezako okulowooza abaana bano abato abapapira okuzaala oluusi bali awo 20 to 25 naye nga mufubye ofubye mu busobozi bwo okufa ku mukyala ali olubuto oba akuzaalidde omwana era ng'oyiiya mu mbeera zonna okumusapootinga addewo njagala mbeebaze n'abaami nga muzadde abaana oluusi muli baana 5 naye nga mukyala wo tomulekererangako mu mbeera eno ey'obuzito mwebale nnyo mwebalire ddala kati njagala njogere n'abaana bawala okusooka abaana abawala abali eyo abaagala okuzaala okuzaala kirungi era omwana kirabo ekiva ewa Katonda ate ku nsi kuno teriyo muntu gw'ogenda kwagala nnyo munaye nga mwanawo bamama baffe tubaagala nnyo bamaama ate nabo batuwagala nnyo Katonda akikola bw'atyo ate maama wo toli mu appreciatinga nnyo mpaka ng'ozadde ku mwana kati yadde ebyo byonna biri bwe bityo naye mbasaba temupapa kuzaala okuzaala si muzannyo saagala batiisa kuba nenanonja yakayimba omwana aluma naye gyakoma oluma gyokomokola ki okumwagala okuzaala si muzannyo kikyo kintu kyogenda mbu kankipapiremu just abasajja bangi baba approachinga era bagenda ba approachinga nakati oyinza okuba otudda oli mu gaapu ze akugamba mpaayo omwana nakufaanana banange nonzaalira ekyana omanyi nti banange negomba okuzaala mwana muggwe nolowooza nti gwagenda osooka okuzaala gwagenda osembayo gwagenda ozaala malayika w'ensi njagala nkwashuwaringe topapa kuzaala zaala mu kiseera nga weetegese ng'owulira omubiri gwe gukuza ekimala kyekisooka ekyokubiri zaala ng'olina emikisa okuva mu bazadde bo because mu mbeera zino zonna buli we zitunyiganga abazadde sure deal eriyo eri backup mu bazadde baffe kati nga wabavumaavuma ng'oddukayo nze nalabako ko omusajja omu bayirayo byamusobera yaliwo eyo jjinja yapaluusa omwana w'abendi omwana n'atya okuddayo olubuto ne lumuluma n'agenda awo ekitovu biganye mama n'omwana bafiiridde mu zzaaliro bwe bafiira mu zzaaliro ne jjinja ne bagamba temuzza omulambo tojjangako kugula mwana waffe wapaalula mpaalu jjukira noono omuvubuka kati ewaka ewaabwe bamugambye omwana w'abendi wamugjawa
teri agenda kuwerekera Mukama bw'aba akuwadde Gendo bale ekisa ebizibu osobola byo. okwewala ebintu ebyo ebitaliimu mukisa my dear topapa zaala ng'otuuse ate zaala ng'olina emikisa gy'abazadde ekirala mutunuulire abantu be muzaalamu si buli musajja nti alina okuzaalirwa waliwo omukwano gwange yaŋŋamba mbu bantaddewo etteeka nga omusajja naddala okumuzaalira omwana bamala mukebera okumukebera oba alina asobola okulabirira kugamba ali mu atuukiriza ebisaanyizo bya taata omutuufu abituukiriza singa bayira we kyali kisoboka bwe yagamba nti abasajja abamu tebandibazaalidde baana nga tebadizavinga kufuna baana. That is true. Mbabuulire si buli musajja nti alina okuzaalirwa mutunuulire abantu be muzaalira omuntu ono mwetegeefu okuyimirirawo nga taata anakaba naawe ng'okaaba anayimirira naawe mu kiseera ekisoomooza anategeera ki kye bayita omukazi omuzito oba maama w'abaana anategeera nti omwana ono gwe tuzadde kirabo wabula si kisiraani gye tuli mwegendereza abantu be muzaalamu kati mu abaana abawala mbamaze ekirala ngenze ku bantu abazadde bamaama ozadde embeera y'omunaye omwami olaba tabiriimu yagamba n'okugamba nti nze saagala kuzaala nze nkomye kwabo babiri sinakindi yakufaako ng'oli muzito naye after kuzaala ye naawewuka n'agamba ekyo kikoze eki kiwedde kati ogenda kutuula you reschedule yourself otunulire gwenga maama otunulire timetable gy'olimu mu kiseera kino otandika okukyusa ebirowoozo byo n'embeera bw'omanya nti n'omwana wo yeebakako misana yiiye engeri gy'okola obuli mulimu bwo naawe emisana weebakeko ekintu ekisinga otusiiwuusa ekitukenenya n'okoga wenna n'oggwamu amabeere ne gabula we don't rest enough anti bwe yeebakako n'odduka oyoze engoye ate nno ebiseera ebisinga bwe yeebakako tulowooza tegekera baami tetwefaako azwi n'odduka oyoze anti ebintu otekeko emmere ogolole engoye tayimutebu yotandika ogikyusa naye mu budde bw'okureatinga nga weekreatingiramu obudde oburestinga ng'omuntu kubanga olaba n'abakyala abo abagejja ebigere bambi era babagamba at least get 4 hours owummulemu obwongo buwummule bw'oba osobola okufunayo akasente n'ofuna omuntu akuyambako n'omugamba ojja kujja onjolezeeko bino ne bino ne bino byolaba ebikuwa ebizibu bikole ku lw'obulamu bwo olekerawo okubeerawo nga buli dakiika ogamba nze omusajja tanfaako otandike naawe okwerumya kuba mulimu n'abalina ssente naye nga olw'okuba omwami talina kyamuyamba natandika okugamba byonna kambirekawo naawunya okane waba wakyafu okitegeera njagala ngende ku kisembayo katono ekisembayo try to explain kyoyitamu eri omwagalwawo ndoza kikulu ennyo eyo nooti nnene nnyo nnyonnyola fuba okunnyonnyola omwagalwawo kiki kyoyitamu omanyi olumu bwe tusirika bo balowooza nti well yogera bw'oba olina engeri gy'onyigirizibwamu oba gy'owulira gye wandiyagadde akuyambemu beera mwajulukufu omubuulire kubanga abantu nga ffe ajja kutegeera osanga anakyusaamu naye nga ekisinga obukulu omukyala omuzito omukyala eyakazaala yeetaaga sapooti yeetaaga okubudaabudibwa naddala okuva ew'abaami baffe tukomewo olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba